ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, ambabuzaako munyana mukama waffe Yesu Kristo nti mwasuze mutya mwasibye mutya okusinza ku time gy'olabira COVID eno. Sami Kege mannya gange. Nze Sami anaabalala ffe abaddukanya omukutu ogwa Unique Media gwa Bwakatonda era oyinza obutasaako kintu kyonna kitakwatagana na Bwakatonda. Ennaku z'omwezi nga 23 Desemba omwaka guno twagala kubeera tukola charity. Charity eno egenda kubeera yakuliisa abantu, of course n'okugattako maybe sanitary pads zetwagala okuba nga tuwa abakyala abo oba abaana ab'obuwala batasobola kwetuusaako paadi eyo. Bwe kyolabanga ekitono ku bantu abamu kiba kinene. So nga 23 Desemba tubali tusaba mutwegatteko okulaba nga ate to making this a reality. Twagala kutwalira abantu bano ebintu omuli sukaali, sabbuuni, omuli omunyu, omuli buto n'ebirala ebikozesebwa. Mwaka gwa 2023 twakwa abantu 5 betwasobola okuliisa. Then 2024 that is last year ntuwa abantu 100. Then omwaka guno tukkiriza era tusaba Katonda atusobozese okubeera nga tuwa abantu 200. Buli muntu twambalidde emitwalo 5 okubeera nti mukolera ka shopping aka katonotono. So osobola okutwegattako ng'oyita ku namba zaffe ezolaba ku screen. Namba eya 0786026647 0786026647 obeera ng'ate oyimirira wamu naffe. Gwe akiwulira, gwe atakiwulira mukwano kireke tojja kubanga onaawaayo nga tokiwulira era omukisa tojja kugufuna. Omutima ogwo oguwaayo nga gwagala Mukama gwatunulira n'abeera ng'ate awa omukisa. So twegalako n'okweraga Sami nze abaana ndisizaayo 5, ndisizaayo abaana 10, ndisizaayo abaana 2, ndisizaayo omwana 1, ndisizaayo abaana 7. So 7 times the 50,000 zezo sente oba obubaka bw'oba ogenda okuba ng'otuweereza. Kyonna ky'osobola tujja kubeera nga tukyaniza kubanga kamu gwe muganda. I think that's how they say it. Kamu gwe muganda. Jjukira okwagala okutaliiko bikolwa tekuba kwagala. Aye n'ekirala tosobola claiminga kwagala nnyo Katonda oyo nga neighbor tomwagala. Neighbor wo yaliwa? Neighbor wo yoyo omuntu atalina kyakulya, yoyo omuntu atalina kyakwambala, yoyo omuntu atalina wadde n'akantu. Woba osobola omuyamba muyambe. Webale nnyo webale ddala. Okay, mwenna abeekumira ku mukutu guno gwa Unique Media atubaaniriza tubabuuzaako nti mwasuze mutya mwasibye mutya okusinziira ku time gy'olabirako video eno. Mwe abava okukola tubakulisaayo, mwe abagenda obugenzi tubasaba tufukamireko musabe Mukama abeere ng'ate akulembera
amakubo gammwe ge mugenda okuba mutambulira mu gwafunye ebizibu tukusaba era fukamira osabe Mukama abeere nga abikutaasa ate gwe afunye ebirungi nawe fukamira obeere nga omwebaza kyengezaako kugamba buli mbeera yonna gy'olimu gikwase Mukama Katonda. Samike ge mannya gange. Chris ku kamera yaliko Roland alina byakwasaganya wooli awo ate ebijjo tuyambako maaso awo okuyimusa Unique Media. Kale olunaku olwaleero era nkomyewo n'omusumba ajja kubeera nga yeyanjula naye nga bulijjo ntandika n'ebigambo byange ebimu ajja atandika nga ŋŋamba nti ogenda mu ggulu oba obutagenda ebeera choice yo. Kiringa ng'okukola ekituufu n'okukola ekikyamu ebeera choice yo. Mu bintu Katonda bye yatulekera nga teyali asobola okukiteekawo kubanga yatonda eggulu n'ensi ffenna n'atulagira n'atugamba mwenna mu nsinze teyakikola naye yatulekera ekintu kye tuyita choice. Buli kimu ogenda okyesalirawo ng'okyesalirawo nga ggwe. So lekera okukola ekizibu n'ogamba senga teyabadde gundi wabadde ne choice egamba wadde gundi ansenzesenze sijja kikola. So leka tubeere nga tuyiga okwetikka emisaalaba gyaffe. Kale JS balina nsana banoonyeeko gw'alinamu ebikutawanya olinamu ulcers olinamu pressure olinamu ebikutawanya ng'omusajja oba omukyala olina skin rash ku gundi ku mubiri waliwo bano abalina gundi zino ezizimba ku mubiri waziba nkovu I don't know oba olumu ziba nsunda I don't know naye abijjawo skin yo nebanga eddawo bulungi. Josamu bataka banoonyeeko ttaka lyonna lyoyagala mu kibuga oba ekibuga oyagala lyakulunda oba oyagala lyakulimirako kubeerako byonna munoonyeeko ajja kubeera nga akuyamba. Yoshtek yali mu bya tekinologi ali mu bintu bya tekinologi gw'ayagala computer ayagala okuzimbira website ayagala okuzimbira app for your business ne babuweereza byonna ajja kubeera nga akuyambako mukwireko mbeere nga muteesa ku bbeeyi eyo gy'ayinza okukolera ku basajja balungi. Njala kuyisaawo kano amazima gali nti abalanga naffe tubaagala nnyo era tubeetaaga naye wano ku Unique Media waliwo business ezettalanga. Kisookera ddala lwaki njogedde waliwo eyanoonyezaako ne mugaa tetujja sobola kukola kati njagadde nkyogere mu lwatu. Business ez'omwenge tetugenda ziranga. Business eza gundi lifeguard bikiba biyita batya kondo mu Luganda baziyita batya obupiira ate giba mipiira obupiira nanga ate gwe naawe Chris onsusizzaako tetugenda kulanga bupiira mukano kakola bulungi simaawo okakozesa tetugenda kulanga simanya kugenda bweru specifically ebyo bintu saagala biranga tutwala abantu bweru tufunira abantu emirimu si mu bubi naye zo business tugenda ziranga tetugenda zikubira kalango konna n'ebirala ebigwa mu kkowa ebitagwa mu bintu bya bulokole byonna ebitagwa mu kkowa lya bulokole tugenda biranga naye kati ne kino kuba nayinza okugamba ekintu ekigwa mu gundi ya bulokole ekyo tutwala abantu beera okukola tetugenda ekyo kiranga lw'ebintu byempulira ebitagenda maaso bulungi. Omusumba Sebo ugamba otya mutuuse waliwo yaŋŋambye what a combination. Bangaye wadde basusse okulaba abantu nga babuulira tebasekanamu yadde waliwo nange nabira byawo naye anti lino ejje lwakuba nti ebikyankalanya ejje biba bingi naye lino ejje tebalimanyi era kyemanyi singa ejje lyali lyasigala bwe lityo sima tuli wala naye tutambula kati. Amina. Twebaza Mukama bane mwebale kubeerayo mbuliza ku bantu twagala Yesu yebazibwe amanya geego ndoze ennaku zino sikyalina amanya newote yanjula naye tukitwala waliwo eyakatwegattako kati amanya kalungi
Arise Church je nsumba tubaza mukama tusumba basumba twina kati batano basumba batano nenga tukulembeddwa mu moyo mtukuvu ffe bye tukola mwina babasomesa buli kika kyonna kubanga ze mmanyi obuweereza obutaano kyekitegeeza kati bantu bwenjogerayo ng'omugamba erinnya ali musomesa mu Arise ng'olimpa nti gundi nga tugenda kuba pastor tubamanyi ani musomesa naye omumanyi gobamanyi naye wotaba nemba simumanyi gwe mpa linnya tubogereko nga tumaliriza bagenda kugamba ati okwogera ku bantu abantu baffe tubaga kivola mbagaye tulina batano abasumba baffe tulina batano musumba Aneti wali musumba Norini wali musumba Kirabo wali musumba Ronald Kiyaga wali tuli walanye ate prophet winayo ate apostle emeza tonyenya erikebyo kunyebyo omuwendo kale Aroni nga tunagenda wala njagala tusome ku message wano emu je njagala obeeko kyoyogera ginalabye nga oba oli awo yeetaaga okwogerwako video zetwakoze basiimye neera mu babaawo abeebuuza erinnya siriraba ndabako Zalina KE 2068 ngaye balaba ku screen yawo Zalina sirinnya lya basiraamu simanyi agamba Roni ate ewa soda wadduseeyo tuulako wamu wasookera wano ku Unique Media era beera wano ate kendeeza ku nnimba gy'otulimbamu mukwano tuli baana bato oluusi nze nswala nga ndabe emboozi zo kuba oyongeramu nnyo ebyobulimba as if oli comedian ngamba nja kubuuza obeeko kyojogerako Zalina ndabako Zalina bagamba osusiza obulimba omanyi kati wano ku social media waliwo abantu bebagamba mbo tebalimbye basula ntebe mpulira bagamba mukulu Sendi mukulu Kazibwe Kapo n'omukulu Tegusuulwa kati naye twagala kuteeka omwo nti olimba ebibozo oyongeramu ziriramu muntu manyi omuntu okugamba nti oli mulimba emboozi oyongeramu emboozi gyenyumya yeyagimba ntambulira ku script ye tibiyampa binina okukomako okwogerako waliwo ebintu nga byetaaga common sense Zalina n'obwazalinabo lokoka tolokokanga buli anaakugambako abatolokokanga ono talokokanga Zalina omuwulidde nzabako Zalina musiraamu teri mulokola alina reason incapacity bwetyo naye ataakulaba kitegeeza byoyogera akugoberera n'amalaalo ogayitako wali wadde w'amalaalo ne wali bino byakuddamu magezi nga bw'omukutu guno ndaba wateekako akagambo teri kukola guno omwaka guno teri kusirika banyabo ne basaba naffe tugenda kubaatulira mwagala kukyamya abantu ba Katonda gwe emboozi gyennyumya osaba bagita namboozi emboozi oyongeramu omanyi mu Kurani tibayita hadithi gwangamba biboozi hadithi biboozi kuba siasa kisabo gwe kinoonyerezeeko njabuuza kuba kwano banga abasiraamu alina sigimanyi so njagala baana bano bamanye nti ekirala ekikulu waliwo omuntu asobola n'okuloota ekirooto n'akulootako Mwami Sami namuloose nga ali bwereere ye n'alowooza nti ye ali wagguluwo okitegeera olw'okuba akuloose nga Mukama amugamba musabire okitegedde temuli bulijjo manyi balina amaanyi ate Mukama ngamba ate okumusabira kitegeeza ayina Katonda bakuwadde ku mukisa ogabane ku mafuta g'ono okitegedde akuwadde ku mukisa ogabane ku mukisa ogwa Mwami Sami okuyimirira kwayimiridde obeera omu ku bo abatadde enkondo ku buweereza bwe tekitegeeza nti gwasinga akuwadde just mukisa akuwadde kakisa okitegeera ate waliwo abakakozesa obulungi nafunamu okitegeera so bano abantu abalizoninga bwe bati mbiro bino ebyoluvannyuma nze sibeetaaga mu kkubo lyange oba tondaba bireke sina kyenkwetaaza kubanga kankubulye ennaku zino nze ngamba abalokole tubasikambula mulokoke tubasikambula musabe tereza enkolaganayo ne Katonda oganye
Kikyo kya bulungi bwo. Tekiyamba gwe. Tekiyamba nze. Yes. Tekiyamba akuliraanye. Kiyamba gwe. Kati no nva tuli wano. Ngenda ali ekalagi ngula empuuta. Mbanyimiridde ngula empuuta basikidaawo. Tozikowanga. Sikyali empuuta. Walioko wabalala. Nagiddeko era namaliza sebonji gabe empuuta. Aha. Kakati kyewunyisa omuvubuka yaddaabulira njiri. Seba abasiraamu baadde batunda ebyennyanja. Namuga siri kato tuleekaanira. Tujja kutematema. Nengamba mutuuse ne ku leve eyo. Be bano basoli simanya basoli tali. Baani abo. Ntokyusa linnya. Dabakozi zalina. Ibe bazalina abo. Ayinza n'okuba alina n'ekikawulo oyo. Waliwo yangambye mwangu w'okusuula kawuula mu buli kimu. Buli kimu kawuula. N'oyo akyogerera amulina. Omanyi kibi okwekaza musujja gukuluma gundi wejjanjabi. Waliwo ka statement kewakola luli kewagamba buli omu as long as olina omubiri guno olina kawuula. Yes. Omu yampereza message n'angamba ye talina kawuula. Ajjuziddwa Mwoyo Mutukuvu. Bible ebagamba bwe balokoka bajjuzibwa Mwoyo Mutukuvu ate go bagamba balina kawuula. Kati kankubuulire ojjuziddwa Mwoyo Mutukuvu wakoze iki? Kubanga Omwoyo Mutukuvu wabeera wabaawo ebibaawo. Kwe kiki kyo wakoze kyolaba? Omuntu Omwoyo Mutukuvu tebamupimira mu nsi eno ya mubiri. Bamupimisa n'amaaso ga Mwoyo nti gundi oyo omukyalo oyo mubalokoka bonna mu famire yeewaabwe wanjawulo kubanga teyeevuga yekka teyeekulembera yekka wali wamukulembedde. Okitegedde lwaki Omwoyo Mutukuvu atula mu mibiri gyaffe? Bayibuli egamba nti emibiri gyammwe yeekaalu ya Mwoyo Mutukuvu. Lwaki atulamu? Agikakkanye. Nkugambye Kristo yamala osiiba ennaku 4. Enjala lemuluma. Lwaki yamuluma? Kubanga atudde mu mubiri. Guno omubiri banyabo ne basebo gwa ku nsi era gusaba ebyagwo. Era kawuula agukozesa nnyo. Yes. Ate kyanjagala mbabulye mwenna abandaba. Ffe tuli bikozesebwa. Vessels. Yes, gwokkiriza atule mu gwa akole. Yakoleramu. Yes, sebo. Okkiriza omulabe oba okola byamulabe. Ate n'oyawoza musimanye talina kawuula. Oyina smartphone. Oluluggi lw'amaanyi nnyo bw'oba ogenda ku social media. Kubanga abeeyambula bayitingana ku makya na kawungeezi. Kale kawuula kyakola akulinda n'otambula nga bwe tutambudde n'enzija. Bwe tusanze akaana akawala akalabika obulungi ekifaananyi oyinza obutabifaako naye ekifaananyi akitereka ku hard disk. Bw'otuuka akawungeezi ng'oli waka wekka mu ntebe n'otandika okulowooza n'ojjukira akaana baaba. Kati akozesa ekifaananyi ekyo n'akizimba mutwe. Bayibuli egamba nti ebiyingira omuntu si byebimoonona naye ebifuluma. Kati bwe kiyingira bwe kituuka munda kigenda kunnamuziga ow'ebirowoozo. Meme zaffe lyetterekero era ye kampani efulumya ebirowoozo n'okufumiitiriza. Kati afumba n'olyoka omubiri guli yakitinga n'otandika n'owematiza oba ekyo n'akireeta mu kirooto. Omuwala oli yennyini tojja kumugaana kubanga yabadde alabika bulungi. Nkugambye olaba mu kirooto olaba ka bebi. Olaba ka bebi nokuyi maama n'amalusu ne gakuyiika. Naye n'abasumba batuukako teriigwe kitatuukako kubanga oyambadde omubiri. Guno omubiri muzibu kyolina okumanya. Kugambye eggulu lyonna Bayibuli yogera ku Mwoyo Mutukuvu. Bayibuli emuyita nti amaanyi ga Katonda agayitibwa amangi. Kati amaanyi ga Katonda agayitibwa amangi bwe gagakutuddemu. Okitegedde? Era Bayibuli etugamba nti bwe mugamba nti muli batuukirivu mba mulimba. Kiranga n'amazima tegali mu mmwe. Nti bwe weeyogerako nze ntuukiridde nze ndi mutukuvu oba olimba oli muyaaye. Omutukuvu paapa. Nabagamba yabagulira olujja emizimu ne giyingira ensi. Ejebire eby'oluvannyuma n'afa. Ani Papa? Papa Francis. Yaggula oluggi. Yaggulawo oluggi ebimenke ne biyingira ensi. Atya. Gundi tujja gyogerako. Tufune obudde tujja. Manyi okoonawo obuntu bungi. Ngata nkonootinga. Okitegedde taata? Buli muntu yenna ali ku nsi kawuula amusuuba. Abamu yeekwese tayagala kulaga. Kati kankubulya obunene bwa kawuula. Abamu balina wa famire. Nze nasinkanako famire kabagagga. Abakyala n'abaami nga balina ssente. N'ekyo mukisa kye kino taata. Nga akazi be bawasa abasajja.
awasa nagoba genda eri wajja nakagoye kamugenda zungira eri ng'omukazi yawasa for example ng'omukazi ng'awasanze Sami isebo oyogerera wano nga teginnawunya waliwo ng'omusajja we yagamba nnyo obutwa n'enfa okajjukiraako ani yakoogera saaliwo kwolo mu kiraasi ono Alex Mukulu yalina kibaga nanga ez'okukola wenti nnyo obutwa n'enfa noyo gyamugobere so okutuuka awo omukazi ampase batengudde nnyo levo famire eri balina ssente bavuga emmotoka za bbeeyi naye n'abaana baabwe abalenzi obufumbo tebunywera awasa ono bwaguba ono wakola otya olati bwe bulamu bwe balimu bwe babawasa oyo n'abakaseegu amina bakawula kati kikawula kya famire aya kireeta okimanyi kubanga buli kintu kyonna ekijja ne kituhapeningako kitandika nakugula luggi wangamba buli kitawanya kiri mu bloodline yes ekisinga obunene kiri mu bloodline zaffe era abantu bonna ababonaabona ku nsi ebimu ku bisinza okubasiba biri mu musaayi gwammwe famire yeewammwe ewammwe tebasoma ne bwonoolwana otya nga toyise mu kusaba nakwegayiya Katonda tosobola kusoma n'abaana bo bajja kubeera bwe batyo bajja kukomekkereza batyo nga n'omukisa weeguli ogw'abazungu zegabe ffe ewaffe kika kyewaffe tebasoma era tulina ne taate yasayininga ekyapa nga tategedde bamugajja nkusayininga wano teyasomako n'ateekako ekiki ekinkumu batwala ttaka lye nti nze kasiriivu nga by'ettaka naye mu bika byaffe ebyo mulimu ebintu ntukati olwo omwami ono gwe nawulira eyafiira Simankugu nawulira ebiboozibozi mbwe ewaabwe baali bagira mbu teri alina vuga mmotoka ye n'agattagatta akamotoka yali akaguze ono kimundi bwe kyako oyo oba yali ku ntebero munabiwulira naye ogenda olaba engeri gye yafaamu nga tobitegeera ekigundi mbu kyetoolodde nekyetoolodde amangu nnyo walaba akatambize nekikuba ye yekka nekigwira nekiwunzikira motoka yiyi kumba abadde atolose naye sitaani weewumuzeeko twesonyiwe kati mu bloodline zaffe tuliwe tulina okukutula sebo bw'ovuga eggaali nga gika oli w'amaanyi vuga kati mulimu famire kyemmanyi ezimu nga zo teri alina bana bufumbo butebenkedde bwe kiri gye ziri kati kankubulyeko taata ati famire yaffe mulimu obwenzi ekika kyabengeye mubamanyi n'omugundi gwabwe omubala simanya naafuuka simanya afuuyirira simanya obubeere simanya asuulumba simanya asuulumba busuulumbi like kiraga bwenzi na bukaba era kikwewunyisa okuba nga sinazaalayo mwana kulwana oli mu lutalo omaze n'oyogera nkwagalako mazima loni ontebye mu kamera lwana ontebedde mu kamera ogenda kisasulyesembayo nga guggwa kale kyengamba abantu bano taata nti ebisinga okutugoba bya famire mbadde kunyumiza famire eri nga bwe twasaba nefuna okwolesebwa nga mu famire yaabwe yali jjajjaabwe ewaka waliwo obwavu mukyala n'agenda ku musambize n'amugamba jjajja nkuwadde omulembe gwange n'omulembe oguddako ngukuwadde otuwase oba otufumbirwe fe obulamu bukyuke ewaka omujjajja laga oyo mwagala bugagga nti mukole kino na kino namukozesa endagaano ng'ekisambwa tekijja mu famire buli muntu aloota ekintu ekyo kyegatta nabo kababe bawere olunaku lumu baabawaayo baabatundayo bafune sente bagagga naye tebabeera mu bufumbo n'afunye relationship leero enkya omwami yeekyanga okitegedde kati ate kyekikola kyekino obuzibu bwa kawula buzibu kawula tatunulira ndagaano gye mwakola eri agibuusa amaaso bwe beeneetera okuggwako ng'akulinda mu kirooto ng'akozesa endagaano renew the covenant via dream
Simu buli ono kanze nekiririza agenda akwata omwoyo gwo. Nakukozesa endagaano agikozesa atya. Buli we yeegatta naawe mu kirooto aba akozeseza endagaano. Buli we weegatta ne mukyalawo endagaano yammwe mugizza bujja. Yesebo era ne laavu ne mba mwayombye ne mwegatta naye ng'otunuulira bubi. Mbadde nzijukira ate kati ndi mukwebuuza ng'obimanyi otya. Ndi wansi ya mwoyo. Ndaba obiraba katuyagala kugaana. Mpuliriza taata tunyonyole. Tunyonyole Roni. Kakati buli we kyegatta nawe mu birooto murenewinga endagaano bakuzaamu kiringa ng'omuntu nga yakuloga asobola okukikola nga mu ndagaano buli wekyekutulako mu ndagaano mu kirooto atiza bujja. Wali olabyeko omuntu ze nina omuntu gwe nasinkanako omwana nga mulwadde sukaali naye nga yali mu buliwo yali mulamu naye yaloota kirooto nga singa we yafa sukaali amugamba nyabo engoffe tulwala emyaka gino gyennyini togenda gibuuka. Emyaka gino togenda gibuuka ngoffe tulwala sukaali nga sukaali yali mu famire era bwogundi nakya n'amukwata ne kimubuliramu ekirwadde enkeera n'alwala. Naka musumba ekituufu bankebedde bulijjo sirina sukaali naye bankebedde nga mulina. Gwe kyolina okumanya nti ne sirimu bamuloga ne sirimu baluniyowinga endagaano naye eidizi isebo kubanga buli kirwadde kyowulira kiri spiritual. Amanya controlling ensi y'omwoyo yasobola controlling ebintu bino eby'omwoyo. Bw'otova eno na mimonde Monday to Monday ocontrolling ebiri mu nsi y'omwoyo tekisoboka. Olina kugenda mu mwoyo. So kawuula muzibu. Adamu n'akola endagaano buli weegatta nakyo buli olaba embizi nga yeegatta n'embizi ginayo wali manya ku mbizi ezo zombi oliko gwe n'ekikawuula. Esebo walebyeko ki ate wali naye nga asobola tugamba amazima. Sebo asobola tugamba ate wali so nayo omusajja nona amanyi tusola mo ye family yaabwe taata waabwe nira itajja bitugambibwa buli mwana omwala bwazaala yasooka omukozesa ne bonna tebali mu ekintu nosa kyambadde taata alina kusooka mu baana be leero omwana omukulu ye yaali wakaye naye buli mwana bwazaala amala kumwebakako ye yamusookako gwe noveeno muntereka akazindaalo kano bawulire basaagala gira simuwulira bulungi newokakwata waliwo enjawulo. tulinayo omusajja ku kyalo eyo nakati akyaliyo omusiraamu mukutivu naye buli mwana omuwala ye gwe yazaala nga ye yamusooka omwebagako era bawalaba abasinga n'omumwasa tosobola kubeera naye mubeera na mirembe. Abasinga bonna bakomawo ewaka era wali alina omukazi omulala ekijebijo yena abakazi babiri naye bakazi bageze bakyawagana nga bamugoba ewaka. Musango omukazi yagoba omusajja oyo ewaka yamukwata n'omuwala w'omulala n'agamba nti bino sibimanyi era ne bagenda ku poliisi ne baawukana. Kati bw'omwogera ku ezo endagaano zo z'amanyi ate endagaano zisinga kuba mu ddiini emu ey'Obuyisiraamu kuba gye nava. Wali Muyisiraamu. Yesu yamuwalula n'amuleeta ku alwayiza yogola. Endagaano ezo era waliwo ne famire ndala nayo y'amaanyi neera mulimu abalalu nga basooka obugagga babujja waayo naye nga kyebawaddeyo bo tebakimanya nti kirituuka ekiseera ne kibeefuulira ekika nti ono bw'afa wabeerawo omulala addamu n'atabuka. Lwaki zisinga eyo gy'ogambye bwe gye wava mu Busiraamu anti nze mu balala sizirabayo nnyo naye nsobola okumenyerayo Abasiraamu nga 6 oba 7 ng'ate bamanyi nga ne sente wezeye nga tebasobola kuvumula mwana oli nti bwe bajjawo ekyo obugagga buba bugenda.
nti bwe kitono ono singa avaawo omanyi nti sente ziri ng'omulala akola ki addawo kati zo endagaano jjuzo ezirissebwa bakama baake akantu walikiriza gwe kankubuulire omanyi sente badde nkugamba ekituufu kyo kintu omusajja engeri gy'ayogedde abasiraamu akasente no sente zebalina za ndagaano sebo ziba za ndagaano ye sebo kati kankubuulyeko kino kambabulye sayansi wa sente sente ezo zoolaba zisiima zisobola osiima omuntu yes kati zinsiima olaiko ziduudde waliwo yagamba mukama buziba nga sente ekirwadde kinsiige zinsiima kati olaba sente ezo gye zikoma okuweera mu nsawo oyo zitandika okutuma zitandika okwogera zirina amaloboozi kati oba oyagala kunyweza kola kino era abalokola abazirina so sente zoogera esebo abalokola abazirina bakulina zicharity bayimirira n'abanaku bayimirira n'ekkanisa kizinyweza okubeerawo bw'obeera mulokole ng'oli mukono gaamu zigenda tezidda kati ate bali abatamanyi batali ku bya Katonda bakola saddaaka bamanyi ekyokukola okuzibeezaawo yes naziriisa nezeyongera ozaala oba zoofunye mu ngeri eyo zikuume mu ngeri eyo zoofunye mu ssaala kume na ssaala ate bano baganda baffe abasiraamu bakimanyi era njagala mukimanyi mwenna nti bo ne sitaani kyekimu bali kimu yes bamanyi byonna byakirogo bye bakola byonna olunaku Katonda bwe balamulekerawo okumuwa saddaaka agenda kufa ennyonta buli kakoko oba kabuzi oba kaki bakasala katunuddewa balina gye anywe olunaku ne bali bijjawo naga nti tetuddamu kumuwa agenda kufa jjukira omwoyo gwoyimusa gwosinza gwe gwambala amaanyi ne gugolokoka wali ogenzeko musabo naye gwe wali ogenzeeyo osobola okuŋŋamba togendangako musabo sigendangako mu ssabo naye nga ekituufu sigendangako mu ssabo naye ngalaba ngalaba nemanya nti eryo ssabo neriri ssabo wakati ekyenjawulo ekyakyuse kati waliwo abagazimbira ddala tugenda kwogera ku bannabbi b'obulimba amaaso awo tujja boogerako naye wadde okyaŋŋamba mu ssabo waliyo ki amasabo gano onzije ku mulamwa anti bano bakyoyagala okugamba nga kiva wali ku buyisiraamu ogamba nti omwoyo gwe basalira gwe mu ssabo bayita emyoyo egy'enjawulo tebagamba balubaale mujje ne bayimba ennyimba za lubaale tebabayita bonna kati gwe bayita yayimuka n'alinnya jjajja natandika okuba dansi bazzukulu ntuuse n'alyoka ayogera ebibye lubaale lubaale is a combination of abantu abaafa mu family is lubaale yes it's a group of emyoyo oba toyise omu oyise emyoyo yes kati omusiraamu wali ononaki mu ssabo no kyenkugambye nkugambye eri musiraamu no ate wali ononaki mu ssabo ate nkugambye nti abasiraamu ebyaddala ddala nabo bakimanyi gwomanyi abasajja abo abamalevu bwe balya bbi ng'okutesa omutwe oludekamu sikotesa omutwe muwe singo shoti owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Gyosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748953 basically ekyogezaako okugamba nti kuba biro na tubyogedde n'omwami oyo ate yeebale kwongerako submission eyo nti ebintu ebisinga tutawaanya
ziba family nga waliwo abakola endagaano. Waliwo yatugulira Kunguba gatano musanvu agamba nti bakitaffe bayonoona naye tebaliiwo ffe abeetisse obutalituukirivu bakitaffe bakola ki bayonoona naye tebaliiwo naye ffe abaliwo twetikka baatutisse emigugu gyabwe bye baakola bitwetisse tubirina ku mutwe kati kitegeeza abantu bangi babonaabona olw'abakitaabwe era ngamba abantu bano bonna abatulaba banyabo ne basebo sokolinde Katonda ati njagala abantu bano bakitegeere nti buli beera mwegendereza lugiki lw'okugulira abaana abamu baggula tebamanyi abamu muggula temumanyi ati kakyola njagala ekibi kijja kireekaana toyinza kuŋŋamba nti okubba ettaka lya munno ze nda famire gye nasisinkana omusajja mukwano gwe nga bakyali babiri nga nze bwe ndi naawe bataano ne bukya ku makya n'ofa tojja kufa nini bucha kumacha no ngezo sitya kufa nakusema totya siku nali kuchaluli kale sitya kufa manyi njafa akabenje nakoto kati sitya kufa kale wamanyi njafa kati kamba gambe nkitegedde kati gobetanga otyo okufa ngo oli muso ani atya ofencha sikogeddeko nze nakati nteekayo sikinako ate nakambaze emirundi gye nvudde mu mubiri zisobola kubanga nkyakutya omanyi gy'ogenda ng'omanyiyo kiba kyanjawulo thani ogenda olugendo oyinza okuwanvu anti olwo ng'ogenda obaatisa ngwawa oba ngenda kola okitegeera taata kakati era onzije ku mulamwa Mukama Katonda naye nga togenda kunvumya abalabi Sami oyogera nnyo n'ojja omuntu ku mulamwa naye mmanyi okuzzaayo nzizaayo kitegedde obadde oŋŋamba emboozi gy'onnyumiza y'abaana abaali ab'emikwano ababiri oyogera ku kuggula oluggi nti omu n'afa kati omwami oli weewale kuba mugezi omwami lulino tewaliwo otyo omwami oli nsasudde osasudde mutima mulungi tuli iko kati tetuddamu tetuddamu akati oli naafa kati nenfa nenkulekera ebipapula nogamba abaana bange bano ab'eŋŋanda bwe bawa bagenda kubirya naye ate gwe osobola okubanyambira basomese nekira ziri ennyumba z'egundi zo nzikuwadde zizo bino by'abaana tubikwatako yesebo omusajja yasigaza ebintu bya omusajja abaana ne bakula nga tebasomye na kusoma ngendo sinkana abaana mu kansolingi nga bali mu kulwana omusajja ayina ebyobugagga bya kitaawe biri mu kawumbi kamu point something nga tabita sebo ne yeekaza ne mu kooti awogula luggi agulira abaana baazadde oluggi bino abaana bano obugagga bwe balyako manyi tugenda n'okola byokola noleete waka omukyala n'alyako balya ku kikolimo abaana ne balya obambaza kikolimo okitegeera ndaba wana abobufuzi n'alwana n'ava abiri olwakafo enkyajja genda abaana bagenda sigalawo batya okitegeera njagala njawo ne basaba tubeemu obuntu bulamu kubanga njagala okimanyi nti olunaku lwaleero wooli enkya tokola ki toliiwo naye bano booleseewo obalese otya obalese otya okusika oba okusikira ebintu banjawo ne basaba tekiri ku kya bintu byokka osobola okusikiza omuntu emyoyo n'ebizibu anti mb'osikira byonna anti wempulira munnange mwekiri emiwunyo gy'oli byonna okitegedde so njagala abantu bano bakitegeere nti bw'oba oggula oluggi manya tekigenda ku affectinga gwe wekka kigenda ku affectinga n'abaana kati omukyalo oli kankubuli omukyalo oli agenze mu ssabo ayagala bugagga aleese babawasisiza ekintu bonna baloota kintu kimu musota babawasa ye yafadda naye yakola endagaano nti nze omulembe gwange n'omulembe ye ssatu ne kati bannyabo ne basebo bali mu ogwokuna generation eyokuna abaana abato nabyo bibakolako bibegattako ke kaliko oyogedde nti kikola endagaano kigirenewinga nga gwe togenze eyo ne kijja ne kirenewinga kifunayo omuntu ogwo bw'oba onobba ettaka ly'abantu noonya administrator ogwo asaidinga ku kyapa ekyo gulidire akole transfers oba omaze kati kinoonyayo omuntu omu eyeesiriwaza nekikola endagaano famire ne baddamu ne bagizaawo
Okitegera tuli mu kulwana nga tulwanyisa emyoyo gye tuteetandikira. Kati kambuzaawo ekirala. Tewali bintu bye tuyingiramu nga tutegedde. Bingi. Endagaano zo n'ogikola mu butuufu olugi n'olugula nga totegedde. No, bingi. Naye ebisinga obungi kati tubitegeera. Ebisinga obungi kati tubitegeera. Toyinza kuŋŋamba nti okubba muka munno. Tokimanyi. Awo nawo mbanzi gudde luggi. Nnyo ate lunene. Kati n'abo bagenda babbanga. Aba abaana bo. Ate nga wooli muwala wa Gai maama. Munnange baatwala bamututte. Omusajja bamututte. Kasiriivu. Neiba. Bamututte. Neiba. Neiba yamututte. Nenga no bw'olaba akayiringu. Akatutte omuntu. Nenga bamututte kubanga yes. Kuba kugula luggi. Kuba waggula oluggi. Bano abagenda mu masabo. Era mbegayiridde obadde wagendako mu ssabo. Weenenye nnyo. Weenenye ate oggala oluggi lw'essabo eryo. Kubanga nga bwe waligendamu n'abaana bagenda gatabaala. Kati iffe be baakolera endagaano nga tetuzimanyi tuzimenyawo tutya. Twenenya. Buteri kintu kikyasinze kuba kyamaanyi nga kwenenya. Olaba n'omuzungu agamba nti akagambo sorry. Kamala ebintu. Ndi Katonda ogenda maaso ga Katonda ne weddiza ddala mu bigere by'oli. Bino bano ab'ekisa abasomesa ebyekisa ebyekisirusiru. Bino tebabikkiriza. Ebyekisa. Abasomesa ekisa. Abaweereza abasomesa ekisa. Bino tebabikkiririzaamu nti era bagamba nti toyinaayo busibe bwa famire. Ninga nno gwagamba talina busibe bwa famire. Atunulanga ekika kyewaabwe. Ate nagwe kiri. Yes. Otamenya bintu ebyo otunulanga kika kyewaabwe. Mufaanagana. Muba mufaanagana. Era kankubuli abatudde mu bizimbe byayo gye basabira ne mu bifo bwe bakuŋŋaanira era bamusi bafumbo ng'era kya famire kye kibagoba. Ne kati gwe weematiza nti musumba ayagwedde embuto si China cases abali mu Kristo Yesu tebalina kibi tebalina gundi. Banyabo ne basebo mbagambye obutukuvu n'obutuukirivu bakola bukola ekibi badduka kidduke. Nali ndabawo ka video nga ndaba ono omwami ani I think ye Shalom ng'ayogera ekyamugobya ewa Fanero ng'agamba enjiri y'ekisa yasukka n'addukayo ng'eboonoona boonoonyi mbo nga bamala ossaba basibira mu bbaala nyo olw'okuba bamanyi ekisawo ekiri. Ate kati kamabulire anti kyekugambye tuli mu mulembe mu sizoni y'ebiro eby'oluvannyuma ng'ebizi omulaba atuzimbidde agasinga ge tubadde nago. Omanyi omuntu okugamba nti waliba ekkomera eryeruzira gyeriri naye babazimbidde mu kitundu kyammwe babazimbidemu ekkomera erisinga eryeruzira emirundi 5. Sizoni gye tulimu basimbye amakomera agasinga ag'amaanyi agabaddewo. Buli kizibu ekijja kiri times 3. Buli mwoyo gw'olwana mu biro bino eby'oluvannyuma guli times 3 kubanga nalaba mu kwolesebwa ng'amagombe gambaza kubanga amagombe manene. Dawudi yagamba nti emiguwa gy'amagombe gyanneetuulula amayengo g'amagombe ganneetuulula amayengo waves zanneetuulula nakati emiguwa gy'amagombe gyankwata. Okitegedde nti amagombe gali mu kwambaza buli mwoyo gwonna gw'olwana nago nti n'omusujja ogulwanyisa wiiki luli wamiranga bukundi buli obuntu n'omira n'owonerawo naye kati balina okuba bukyaliyo nabo tebukyalabye luli wawumiranga buli gw'osanga kanula n'abasajja kanula na bebi kanula nanako n'omuntu kanula ku bulago niŋŋamba kitutuuseewo tutya wano. No amazima ng'emisweno yonna gibuze ese wano tondo takirabangako ne ku mutwe lwakuba gwe olwawo okulwala weesiimye ono alwawo okulwala. Yes nze tatange 2015 yafa ne bamuteekako wano amazzi kano n'abagiteeka wano yesebo nga y'amazzi yesebo sikirabangako kikusabira olabe buli kibeera ate kati wulire entu byayogera musumba kyasabira ebibi ebyereere nakusabidde obugagga taata kalato oyagala kunsabira bulwadde olwalimuko gumu sente nzikwate zonsabidde nziteekate mu bulwadde omwana okitegedde taata so njagala okugamba abantu bano abatulaba banyabudde base bisinga okutugoba bya famire
ate buli mwoyo kati gwe tulwanyisa gwambaziddwa emyoyo ya family olw'olwana kankubulyenze buli wewafuna wewoba kika kyewaffe gye batuzaala buli wewabaye omuntu kyakola kyonna mmanya ne bwagenda n'alima n'akulako omuddo ku bijja kubanga buli wogenda n'okwata ku bijja n'okulako omuddo ogulawo okwo ku luggi kubanga buli akula ku muddo ku kijja abaako ebigambo byayogera wali ekyegendereza binga bingi byesimanyi bingi ate kati gwe wakulira wali gundi atuva mu bintu ffe twali Masaka eri mundaga tulyanda abalugu kati omwenga muli wano gundi okulima ebijja kibi si kibi naye ekizibu kyabimwongererako abantu okulima ennaku zino tubagaana funa sente funa omuntu gwomanyi asobola okulima abirime togendayo direct kankubulyeko story omuvubuka bava mu kibuga wano bagenda okuziika eno emukono batuuka ku malaalo bano abavubuka nga bamanyi abambala bino ebigundi ebibuutusi biki anywa bbiya alinnye ku ddaalo eddalo lye yalinnyako ku mutwe lyaliyo ku bawala abaali babeeranga mu kibuga muganda wa bano we bagenza okuziikirako yali yafa nekino kyekyewunyisa wakati ng'alinnya ku bijja omwoyo gw'oli gwamwambala nga tamanyi mmwe abava mu Kampala mujja mukyakalira mu bijja bye ojja kukakasa omwoyo gwamwambala kubanga ku bijja wabaawo olujja olukyazinza olugenda emagombe luli ku bijja buli wolaba entaana buli wolaba limbo kati n'ekirala n'amalwaliro buli wolaba ddwaliro waliwo oluggi waliwo enzigi sina luggi enzigi kubanga Mukama yandaga nga ndaba photos mu satula form bweziti nga za saako nga ziyimiridde kiringa kire kyaka kikutwala wanuwe sikudda olugenda todda no return ticket era tukusuulayo bino bye tubagamba bino eri obijjukira akatambi kadda ati Mwami Sami yakyaza omusumba nayogera ku nsonga eno wano ntuuseewo yayogerawo okwo yayogerawo okwo naye kati ndowooza kati wali wengenda waliwo akawumbi k'engolo era otandika okukawulya ate peyini yeeri si yeya wano eri nnongoozeemu ntono nga tebannakuba emboko zakutte dda obulumi busukkako bungi banna ebyadda era ngenda kugamba nedda agambe amazima ebyo tetubanga sibirabangako ebyo byokuŋŋaana ba anko biki bonna ne bajja sibikolangako kati no kankubulire ono yagenda mu kika kyewaabwe ng'amaze okulokoka yeeleeta ku kyaki zigamba nti namugulira enjiri nakanzize kulokoka ntitumwatuza n'atandika okusaba era y'omu ku badriva bange kituufu kaakati kino kyekyewunyisa taata yagenda ewaabwe nga waliyo omuti mulimu obuleku n'amannya gaabwe agafamire gonna gali muti mukaleku n'akajjayo akaleku waliwo amaanyi agakwambala ssebo nga tokyatya yajjamu lirye nabo balwane basikalayo mu busiraamu okutwala mu kyalo okutuuma amannya si kibi naye bye baba kukolerako kino n'ekirala ekyo ekintu ky'amannya ekyo kinene ekintu ky'amannya kinene gwe maama ne taata mutuule mufumbe erinnya mwabalokole mubuuze Mukama lino erinnya ne lino tumuweeko liriwa bw'aba tabawadde mumuwe buli wookola ensobi n'okkiriza senga awo atuuma omwana w'amanya agenda kumuwa senga talina kuntuumira mwana wange ate taatawo taata asobola ng'atuuma nga kitange gwazadde agenda kuwa erinnya lya kayiringito olabe ani so addikkiriza ogenda nsobola omugana muzeeyo eryo nedda kankubuulire omwana oyo mulaba essaawa ezo mu kaseera okutuuma erinnya aba sensitive nze byasikiriza aba very sensitive erinnya lyoyogera taata mu nsi y'omwoyo linywerezebwayo kati osobola okuligaana abamu kubibabonyabonya mannya kituufu ekyo nkikkiriza naye kati ndi ku famire nga balokole mwenna muli baki balokole kakyogera so atwalira muzeeyi wange nampa erinnya taata mulokole anti nga balokole kyengezaako ekyo kituufu nze kyengezaako kugamba nti I think ebintu bino buli katonda ekintu kye yatonda ku nsi eno
kirungi naye omulabe yakiyingiramu n'ayonoona. Oli mutuufu. Kyesikkiriziganya oli okujja n'aŋŋamba nti okunaaza omwana ekyogero kibi. Nedda. Anti waliwo abakyogera. Eddagala lyonna nga gwali enogedde nga totaddeko bulombolombo towemudde tokoze tekina buzibu naye mbu bakuwadde gende wasenga gundi awo wedde okitegeera omuntu alaamiriza ebigambo ne bikwata obulombolombo nze kugabe nali ndabyeko omuntu nali nsinganyeko omuntu gye waleese kwata ku mulyomo nasisinkanako omuntu nga yafa kati naku zino naye senga we yajja nga bamuzadde nayimirira mu lujjanaka eba ne mwebale ku mwana mwebale kuzaala ng'ekyana kiri healthy nayimirira wakati nawanika omwana nagamba okuva olwaleero wulira omwana bamuwadde amannya amalala nenamuga okuva olwaleero yeggwe sempiri kanjogere sempiri eggulu ne ligwatuka ngomanyi ekitegeeza omanyi ekitegeeza ekyo eggulu ne ligwatuka n'obudde ne bukwatirawo n'enkuba n'etandika okufuuyirira ng'omusana gubaddeyo omwana bamwambaza kati abamu mu family olwabonyabonya nga olwo abantu abaafa nga balina emyoyo egyali kubbo kati n'akutuuma erinnya ly'omuntu oyo nasenkanako omwana namusabirako okusomera erimu nga mwana ali mu secondary naye nga obugumba bwamwambala erinnya lyalimu lyatambuliramu lyasingaawe yafa tazadde era amuloota amugamba munaffe eno tetuzaala nekambuzeyo ekibuuzo omuntu n'oloota ebintu ebyo n'obeera oke n'otanoonya ngeri gye babijjawo kulokoka kusaba gwe n'obeera comfortable nakyo nti kati nga bali bonyumiriza abagagga n'obeera oke nga ekyabaleeta bali bakoze byonna nga bakooye otuka ekyanokoowa so kikulu nnyo okulwana n'oggalawo enzigi kikulu nnyo okwerwanako gwe nga maama naawe taata gwe mwenna namwe abali mu byobufuzi mutulaba nkimanyi mwenna buli kyonna kyokola nga banye buli bassebo nga kikosa omuntu bakikosa Katonda manya ogudde oluggi dduka ggalawo buli luggi lwonna twerwaneko okubeeramu n'omwoyo alumiriza ekibi n'omusango tuleme kuggula nzigi zino buli kibi kyokola taata buli kyokola ekibi kikugulira oluggi ate oluggi lw'ogudde lujja n'okufa ekirala omuntu bwakuloganga nti ofe omuntu bwakuloganga nti okufa oba naga nti okufa kujje mu nnyumba yo okufa tekuvaawo nga tekulina kyekututteko esebo bwe kita at least ogwa kabenje obusente bugende mu kikubanga nako kuba kufiirizibwa at least olwala ekisujja ne kikugwamu olubuto ne balukuba era ogende mu ddwaliro ziveewo sente zifeeko buli okeguddeyo olaba obubi bw'ebintu bye tugulira enzigi ne biyingira mu bulamu bwaffe kamba bulire paapa wa gundi eyafa oyo yaggulira ensi oluggi. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.